ayogedde ku Bobi Wine naye abaana tebamukola na bakatale. Bamuyita Medadi Lubega Segona Honorable abantu nga bamuwolekeza ebigambo ebyobuwemu ebigambo ebivuma ebigambo ebimulaga nti ebyaddala takoze kimala. Kati njagala kujjukizaamu ono n'agamba nti bebazimbye ekintu kino era bebasobodde okubanga bakiteekayo lwaki banyoomebwa. Wuliriza bulungi nnyo nga sinnakulaga ate we bamukasukidde obucupa obulowoolezebwa mbu bubaddemu ne ebintu agatali mazzi ogutali mwenga atali soda wabula ebintu ebikyafu. Njagala osooka ojjukire kano mu mwaka ogwagira 2011 Medadi Lubega Segona yafuna obululu emitwalo 4 amu ezigwamu amu abantu abagwamu emirimu ejo. Mu 2016 yafuna emitwalo 3 Wuliriza bulungi nnyo ono agamba mbu bazimba ekintu kino era agamba nti abaagalwa nnyo. Kitegeeza nti obwagizi bwe bwali busse mu 2016. Mu 2017 tuyingira 2018 abantu bali bagamba nti Segona todda. Abantu bali bagamba nti owekitiibwa owekirespect omuteketeke togenda kubanga okola ki okomawo. Wabula omusango ogwa NUP gwe yaguyimiramu n'amaanyi g'abantu yasobola kubanga afuna obululu obwerako ddala emitwalo 8,913 bwe bululu byafuna mu Busiro East. Wabula ate nga abantu bali bagambye nti tugenda kuwa lwa nsonga yemu nti wagira akumaanyi g'abantu wagira akumaanyi ga Kyagulanyi Ssentamu ate nga gwero yawe ekibiina ne basobola kubanga bamwalwa ekyo. Bwe twogerera ennaku zaali mu kubanga akola campaign akuyega abalonzi abantu balaga obutambi obwenjawulo nawe kyemmanyi oli mu kubanga obulaba babutuwereza ano nno bungi just tukwatako obutinte tugambo why obumu tetugenda kubanga tubulaga kati masaawo olwayo ngambe kambukulage ebyaddala kati ate mukyala wa Waiso Mufumbiro alina kyaleese ebyaddala agamba nti nedda yadde omwami ali mukomera kanze kanneenyigiremu abakyala bagamba nti omukyala ono ayimiridde mu kaseera ak'okusoomozebwa okw'amaanyi nga head of the family the father omwami we husband taliwo n'asaba kubanga akyemiramu kati naye muleese n'ebyabadde ennakawa era golowooza abantu b'ennakawa bakole batya omubaka waabwe ali mu kkomera bwe twogera ejjojjukira amiddwa bbero kati nyala kulaga ekyabadde ku laali yeggaggadde. Mugende mutwale amaziga mmwe. Mugende. Genda komanyoko. Mugende. Segona dayina kisatu za kitoji. Kibadde wano Muzaya Muhoozi ayogedde ku Bobi Wine. Ayogedde ku Bobi Wine naye abaana tebamukola na bakatale. Mubalaba bawanika emikolo. People power.
waiswa. Wiliza bulungi gwe. Omwana w'Nakawa obeera kumpi ne City. Owulira? Omwana w'Nakawa obeera kumpi ne ki? Naye toyisiddwa nga monna City. Otegedde? Kati ezo ensonga ze zimu ku ezo zagenda okunyatulwaneko. Abayayi tubeere mu geto zaffe nga tulise kiwa tukimanyi. Tujja kulyawo naye ekyakubiri kye balina okumanya ekula mirimu buli omu ayikola ki alimanyi. Ekyo Waiswa yagambye agenda kulwana bwezigingirire abaana b'Nakawa mubeere ku mwanjo mu keeki ya Uganda eno. Ekyo bakikubira mu ngalo limwogo. Ensonga endala Waiswa yagambye sitepu esinga obunene yammwe abaana b'Nakawa. Ye tamanyi agenda kuddamu bamiitinga ddi naye yandiyagadde okulinda kwekulu nammwe okuselebratinga nammwe n'okubeera nammwe ebiseera ebisinga obuwanvu. Naye abaana b'Nakawa buli omu gyali afune esaati ya Waiswa abeerenga ng'agyambala gyatambulidde negyayise obubaka bwa Waiswa busobole okuba nga bukola ki butambula. Ensonga endala bakyali banga b'Nakawa wano Desire Muhoza ayogedde ku Bobi Wine. Mubalaba bawanika emikolo Peaceful Power. Desire Muhoza ayogedde ku Bobi Wine wano ku stowa z'Abakatale. Naye abaana tebamukoze agambye toyogera ku mukulembeze. Toyogera ku mukulembeze. Ayogedde ku mukulembeze wa People Power. Naye abaana bamufukidde ekizibu wano. Agezezzaako okwogera wano nti Bobi Wine asisinkana Museveni. Naye abaana bamugambye nedda ssebo. Nedda nnyabo olimba Bobi Wine tasisinkana Museveni. Abakazi ne beekalakaasa wano. Abaana bagamba ffe tetuva ku Bobi Wine. Abaana bagambye tetuva ku Bobi Wine. Kola buli kimu. Galirayo nswaza Abakatale wano Kabutemba Road. Mwana mulondani ebisikate mu bituleke. Presidenti Kyagulanyi Ssentamu, Presidenti owaddala eyawangula ne bamubbako obuwanguzi bwe. Manifesito ye ennyingo esooka agamba bw'ati
NUP ng'ekutte obuyinza egenda kuzaawo enfuga egoberera ssemateeka eddembe ly'obuntu demokrasiya okulaba nga tuba n'emirembe mu nsi yaffe abavubuka abali wano kijja kuba kityamu nnyo ebyafaayo by'ensi yattu ne Afrika okutwaliza awamu bitunenya bwe tuliba nga twetuulako ne tutunula butunuzi abasajja bannemukadde nga bamwoza ensaali ne tubatuma emirimu batukolereffe nga tutudde abalina amaanyi obudde bwe buno basabo ne bannyabo people power obudde bw'okukyusa ensi yaffe si nkya si leero wabula katikati mwebale nnyo mwebalire ddala NUP ra sebo mukama wange leader of opposition mukama wange secretary general n'abakulembeze bannange b'ebinammwe wano bampadde eddakiika emu yokka mukama wange si bwe guli mbasaba mupape nga muwuliriza omwami ono Alex Waiswa Mufumbiro ne munne Kayija njagala bageraageranya ku Dr. Kwame Nkrumah. Dr. Kwame Nkrumah ye musajja eyakulembera ensi ya Ghana mu kiseera ekyo bagiyitanga Gold Coast mu mwaka gwa 1951 bamagulu meeru muwulira olw'okuba yali alwanirira obwetwaze bw'ensi eyo baamutwala e Kolokooni ntegeeza mu kkomera okulonda ne kutuuka nga Kwame Nkrumah ali mu kkomera abantu ba Ghana balonda Dr. Kwame Nkrumah yajjira mu kibiina kye bayita CPP n'awangula n'ekibiina kye ne kiwangula mbasaba mwolese n'akyemalira General Museveni ne banne bakanywa omusaayi Alex Waiswa Mufumbiro ne Kayija ne bannaffe abalala abali mu nkomyo basobola okusigala nga bawangula kuba emyoyo gyabwe gitambula era tuli nabo muno sinamenyefu basaba ne bannyabo webale nnyo